When the president is on the road, you must be off the road. Whether you are a pedestrian, whether you are a motorcyclist, whether you are driving. Recently, bangambi bakubye owa boda boda wano ku police. Pya. Agezako okuyingira ekkubo. Tibambimbi. Kyokka ba boda boda sibe befujjo. Tebalina kye banyize nga babakubira owa boda boda munaabwe. Ate bakoleki. Yabaga nti ate akati tomero wa boda boda. Oba mukululeko katono olabe kye bagenda okukola ba boda boda. Oli wa SFC. Andika kati rationale eri kitegeeza nti president waffe kati atya obulamu bwe takyali ni charge. Kubanga ali ni charge nga n'abantu bamwagala tewali nsonga lwaki basiba amakubo. Oba si kyo tutuuse ku extent nti bana abamukolera gundi baagala nnyo alowooze nti abantu bakyamwagala nnyo. Wasoma katabo bakayita was a betrayal in the city. Si enguge yakawandika betrayal in the city. Naye nga abantu babaforcinga okuyimirira ebbali w'oluguudo kuba president ayitawo. Bano ne bacomplaininga awe school children nti tulina okuyimirira tusimba omukulu ayitewo. Kati lwaki batutulugunya? So bw'olabanga embeera bwetyo bwefaanana abantu bangi nnyo abakosebwa naye tebasobola kuvaayo kwogera batyo bakwata batya repercussions. Batyo gamba nti ekitegeeza gwe toyagala mukulembeze tekitegeeza nti bwenjogera omukulembeze mba simwagala naye byakola ate bye bireetera abantu okumukyawa. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Kansooke nkubuuze edda yatambulanga ng'ayimirira ne mu mmotoka ye awubire ku bantu kati akyabikola awamu ayimirira awo mpozi nga security ring eriwo bamaze dde okufuuza titewali n'omu ajja kusemberawo. Olaba mulimu waliwo ka video akatambula ka trending nga ayimiridde abuze ku bakyala naye nga n'abakyala batyo musemberera. Simanyi okiraba bayimiridde eri ndooza n'alowooza nti bajja kujja bamuse teri. People now fear him. Naye yennyini ali paranoid. Paranoid kitegeeza nti atya nti waliwo ekiyinza omukolebwako. Kino si kyabulabe. But in a country where you are in charge ng'abantu bakwagala you are not superimposing yourself be bakuba akalulu ne bakulonda there is no reason why ate babeera harassed nga batambula ne basibirwa amakubo kubanga at the end of the day era ojja baagalamu akalulu. Kituufu era bangi babuuza nti president yagenda noonya ati akalulu ng'abantu babagoba bwe bati. Kubanga abantu babasibira amakubo kati anajja atya agambe nti male njagala kumpa akalulu. Okiraba kubanga already tokkirizibwa musemberera tokkirizibwa kutambula ng'atambula oba tomujjukira. Samulimu naye kansooke kwa Amini. Amini yavuganga n'ava e Nakasero mu State Lodge n'avuga jipu ye n'ayingira amaduuka n'agenda ng'abuuza ku basuubuzi ku bantu ku makubo oluusi n'avaayo ng'atambuza n'ebigere. That was how free he was. Naye kyokka ng'ate alina abamuyeekera ba Museveni. Despite that yavangayo n'atambula mu Kampala n'abuuza ku bantu. Olaba nga yitaba ne mu mmotoka z'empaka n'avuga Fiat bagiyitanga Citroen bagiyitanga Citroen kyeyo Maserati. Ne bagamba yenno ng'envuga ye emmotoka ye ebeera wali nga anaatera okuwangula n'avuga the last leg n'awangula.
n'agenda mu ring n'akuba ebikonde nga tatya nti Seruwagi bamuyitanga Seruwagi nga tatya nti basajja ba Seruwagi basobola omukuba ne bamutta ninga naye yeetabamu nti kati tukubagane ne bakubagana okiraba kitegeeza he was a man of the people a president of the people era singa teyaliko bamuyeekera actually yes, reign ye yonna bagamba nti it was a reign of terror naye yattanga baagala mujja mu ntebe era bulijjo ngamba sikiwanti waliwo omukulembeze kabeere Museveni ayinza okutoleratinga abaagala omujja mu ntebe singa waliwo asobola singa yali asobola nayo batoleratinga Kizza Besigye retired Colonel Dr. Kizza Besigye nga ye ali bubeezi mu kalulu nagamba abantu bene omusajja tumujjeko tukuba akalulu amobilizing abantu kukuba kalulu kuba nti bamujjako teyandisibidde mabega wa mitayimbwa kumugamba nti it is treason nti alidde mu nsi yeki olukwe ate nga nze siraba lukwe lwalidde mu gavumenti nga mobilizing abantu ate nga constitution yegamba nti power belongs to the people he's appealing to the people tibannange nti President Museveni atufuze bubi kino he's pointing out the ills oba the roads laga nedda obukulembeze tebwandibadde bwetu okimanyi nti Kizza Besigye yajjisaawo poll tax omusolo gw'omutwe mu 2001 bwe baali bakampeininga Kizza Besigye ne Museveni Kizza Besigye yagamba nti nze omusolo gw'omutwe ngenda gujjawo ko Museveni ti nze ngenda gussa gubeere gwa 13 era ogw'13 naguwaako naye ekyaleetera ddala ate ogujjawo twali tuwa mitwalo kati Kizza Besigye bwagamba agenda gujjawo Museveni n'agamba agenda gukendeeza naye wande yali saidi y'ekatwe bw'ogenda mu akayivuza mu media omusajja yali atambula nga tannawa musolo n'agwa mu KCCA n'ayagala obbaddukako ne bamugoba emmotoka yali spide n'emukuba pa n'agwa wansi n'afa. That was the starting point eyogamba nedda omusolo gukole ki guvirewo ddala nti bwe tubeera ne pluralism nti ono agenda ono issue ye eno gyalese ku ttebo nti ajja kujjawo omusolo guno ono agamba ajja gukendeeza kitegeeza nti ebyobufuzi birina gye biraga si bino mpenkoni then ono n'ayimba ki n'ayimba fungua barabara Besigye n'ayingia ono n'ayimba ani kasukali keeko nze simanyi oba tukongeremu kati oba tuliyambala engule eyo sedation bantu kubatamiiza naye nga at the end of the day bwe bamala okutamiira tebakola rational decision kubanga politics yandibadde nti omuntu atuuka okulonda ng'alina issues ezimuteereddwawo nti kati economy tinze abagwira bayitiridde okumaamira economy nze bwe naalya ngenda bateekako obukwakkulizo buno omugwira tewali kwewola wano ssente ng'ate investor oze ku investinga ate lwaki weewola mu local banks ate lwaki gavumenti ekuteerayo akabega weewule jangu ne ssente zo if you are genuinely an investor jangu ne ssente zo ziteeke wano two okurepatriatinga profits zonna ate nomala okuinvestinga ate notandika okubanja nga kati bwe tuli mu katubagiro ne umeme ti ate tubawe simanyi miliyoni 4 ebya dola ate twa budget twa approvinga miliyoni meka 2 ebya dola kati mumuwadde economy amazo babba for how many years myaka tegisoba mu 2 akajibadde mu 2 kati ate amaliza abagamba nti kambabba akasembayo njagala miliyoni dola 4 mbatutte mu kooti tuddeyo wali minister agamba nankabirwa tuli mu kuteesa tugenda kuteesa naye kati all of that kati wekibera sokoleke if issues get on the table kitegeeza nti abantu balina okubeera educated tulina okukola sensitization tubabuli what are the issues biki betulonda bye banditukoleddeko so sikutuwa walagi tutamiire sikutuwa kakadde nti PDM ate baze ati omwala ambule nti nambula PDM kati aje ensonga lwaki omanyi mwe mulonda of opposition tebalina kye bajja bakolera ne NRM bwe mugironda sente za PDM si za NRM sente za PDM taxpayers money eziyisibwa mu budget nga at the end of the day agenda ozisasula bwe ziba tezikomyewo gwasasula omusolo abantu bangi balowooza nti basasula misolo n'ekisubi bw'ogula sukaali kuliko omusolo sabbuuni kuliko omusolo
amafuta gwavuga emmotoka kuliko omusolo, gwe alinya taxi bagenda okuwoozeza taxi oba eza baasi nga kuliko omusolo, bw'ogula engoye kuliko omusolo, amazzi kuliko omusolo, okwota TV osasule zigundi subscription kuliko omusolo, bw'ogenda ku mobile money kuliko omusolo, gamba nti buli kintu kyonna kye tugula kiriko omusolo. Kitegeeza otugamba nti mwe temuwa musolo kuba kutuyisaamu maaso. Omusolo tuguwa. Sente eziyimirizaawo gavumenti ziva mu bannansi, abamu basasula direct tax nga profit tax, abalala basasula indirect tax tinguze sukaali. Abali mu formal employment bamanyuzi basalako eri abasula payers you earn, eri abasasula gundi ani kati abasupplying government ne basasula eriyo excise abagita batya waliwo zino ze babasalako withholding tax nozisasula. Kati ate gana amakampuni agajja kuno bagajjako ebyo byonna namugamba nti gwe funa sente zo zonna zitwale tewali misolo myaka 10 nga n'amasannyalaze bo basasula ga wansi n'ettaka bamuwadde lyabwerere. Kati those are the issues that should be on the table. Okay. Now back to Deyo wali President Amin Dada, Idi Amin Dada, Field Marshal, VCDSOMC, conqueror of the British Empire. President Gwaito Mutemu. President yali omutujju aleeteyo abantu 2,000 abattibwa ne reasons lwaki babatta. Amini nga yabatta. Bagamba Chemba. Oba government ya Amini yabatta. Chemba bamugamba nti yawandika akatabo ke Petals, bakaita Petals of Blood. Okajjukira. Henry Chemba ne bamugamba abantu bagamba nti Amini yatta aleeteyo baba investigating. Chemba nga tasobola kuleeta wadde abantu ebibiri. Kitegeeza nti akatabo yakabesinga ku ill asobola okukyayisa gavumenti yani ya Amini. Amini yatta abantu kati nga waliwo ani Dr. Sembeguya naye yalina issues. We don't even know why he was killed. Bagamba bamutta ne bamwokya kuba wano neighbor waffe. Naye Bodinga Dipa yali musawo wa Amini. Ye yakola ku mukyala wa Amini ke eyafa. Actually yafiira mu ngalo ze. Okay. What would you expect someone to do? Ngalaba justice tejja kujja. Bw'obeera ggwe. Yali badda munoonyerezaako bunoonyereza. Yali badda ateekawo akakiiko okunoonyereza. Kaakati ebyo by'akakiiko okunoonyereza ng'akimanyi nti judiciary eri as was and is. Ng'ate yali president ebiseera ebyo. Gwe bagambye nti guli omulembe ate ogwa Amini tegwakanga nnyo balamuzi nga guno. Ekyokubiri tegwalimu nnyo nguzi nga guno. Tikati enguzi today ndoza eridde each and every fiber of society. Bwaba muntu eri mu nnyindo, eri mu kamwa, eri mu matu, eri mu maaso, eri mu lubuto, eri mu bigere, eri mu ngalo, buli wamu onna nguzi nti abantu bajjudde enguzi. Bajjudde bubbi. Oba mu church bubbi, mu mizigiti bubbi, mu religion bubbi. So enguzi eri buli wamu. Enguzi eri buli wamu. Mu government bubbi, mu private sector fa abakozi tomanyi nti eriyo gye bayita International Labour Day. Nkimanyi. Nitwetagayo International Employers Day oba National Employers Day. Abakozesa bakaaba niti balina we boogerera. Abakozesa ba employers bakaaba. Ba employers abasinga abagudde ekisudde businesses zaabwe bakozi. Omukozi abba n'agenda n'akola eyiye naye ne bamubba. Andi Bible egamba nti zikusanze gwanyaga. Bw'olimala okunyaga naawe ne bakunyaga. Ono bwabba n'akola ekikye naye ne bamubba. Bana yali n'ofuna abokozesa. Kubanga that is so labor erina problems ereetera abakozesa. Batta ebintu kati tululira bano abalimi ba sukaali ba madivani. Omukozi abanja emitwalo 5 n'ayokya samba ya milioni 10. Abanja emitwalo 5 ayokyeza ebikajjo bya milioni 10. Kati oyo aba ategeera
fatuba tukoza chetu omanchi baita labor turnover mu private sector kizibu nnyo okusanga abakozi abakola naddala eno kade ya wansi abakola n'agamba nti akoze n'amalawo emyaka 5 abasinga eryejja nakulu ennaku 2 kyokka omutadde musene nebeera yejja n'akola omwezi agenda okukola omwezi nga yafunye edda abamupangira nga yabbye edda adduse kwegamba ba employers bakaaba ebyo byandibadde ku agenda y'okulonda fena tukaaba employee bakaaba ne employers bakaaba employer be basinga kubanga ne bemuwa emirimu nabo balina bingi bye babogerako nasanga abakozi ba aya woliiko wembe abakolanga engano nga bakaaba bagamba ate babasasula blabba naye mbabuuza kati mwagala ki kyani twagenda mu leba naye tebannatufaako bali mu leba kakati babanja naye nga agasajja agabanja akabina kali eno nababuuza nti sente zalagawa kyanti abo bakolanga sente ne batazireeta kyokka n'abakolanga sente ne batazireeta nabo babanja tutuusa ba aya lwe bagamba katugiggalewo okiraba abatundanga kati ate bano nabo bakyuzinga banaye nti abo babbanga ebintu raw materials ezigenda okukola nebye bakoze babikukusa so buli omwana enyamunne naye bonna bali awo babanja kati baŋŋamba baagala mboogerere nembaga nimwe mwasuula kampuni kati ki kyemusuubira kati ate mumututte mu kooti kyokka mwe mwaleeta kampuni okugwa kati mumusuubira sente kuzijjawa njagala kuzaayo wali kwa Amini otubulire Obote ye yali atya Amini yatambulanga yeetaayanga kiraga kyekyo nti yali muntu w'abantu Ssekabaka Edward Mutesa sijja mwogerako yali president for a short time ate ekirala yalina chief executive officer w'eggwanga yali Milton Obote oli yali ceremonial era yasigala akola ebintu bye nga bulijjo paka lwe batapuka n'Obote Obote n'amuggyako naye Amini yeetaayanga Obote tu nali mu kibuga from 81 twalinga tusome Chambo College 81 nali ndi Caltech Academy kati nga wingi A wingi B serebyo Caltech yaliweri yaliwo Caltech nali brothers of Christian instruction mu 91 1981 ate nange nagisangawo brothers of Christian instruction webaji kitwasomeyo ne tono wana tono wana muno munamawulire munna kati advisor president tono wana mpaku sente Yoweri Kaguta Museveni zakwa tuliba OB kati advisor tono wana naye jangu nkuwa amagezi naawe ogawe president kubanga kati yayinza okubanga naye simanyi oba amulaba emirundi emeka simanyi naye kyemmanyi nti kyamwasa obwa advisor kuba nti alina gundi za wanapedia alina history mungi kwegamba history oyo ne amupresentinga era ali mu archives NRM kati amupresentinga nga zi government ziti zonna azisiiga enziro tono wana naye history wa Amini yatambulanga n'abuuza ku bantu najja surprisingly temmanyira kwa tewali na kusiba makubo netujja ku Obote tu tono wana twatambulanga nawe era tumanyiganye bulungi nnyo ku Obote tu walabako nga basiba makubo nti Obote ajja wabula twalabanga bulabi motoka zijja na Kagombe zijja ziggule kubo n'Obote naye nga ayitawo era mwe bomba muziraba nga zijja mudda buzi bali nga yayitawo ku speed ye ate ne ku President Museveni bwe kyali sajja bayitanga bali abasajja bavuganga emmotoka benzo zimanyi ezaali ez'Obote kati nga enzigi baziggulako wana abeera ayisizaamu omutwe oluusi n'emmundu eyiseemu naye nga olujja atambula ye yalukwatiridde wano tisaawayo n'olusiba babuukamu bubuusi amagulu gabeera munda kino ekitundu kibeera bweru naye nga kiyita mu luggi ali ati okiraba oba si kyo n'atuula munda kati n'ayitamu bw'ati n'atuula ku ddinisa ndabiramu bazisa n'atuula ku ddinisa ne batambula batyo naye nga teri nti basibe kubo kubanga Obote ayitawo for an hour for 30 minutes for 20 minutes
mama pipi mwalabanga mawumawu kukulembera mawumawu be bana ba pikipiki kasitajjanga ayi pipi kagombe ng'obuta ayitawo ati sawa 2 mulinda temumanyira kigenda maaso lindako oyo Obote tu namulaba even ku climax jukira Obote bamwamba ndi mu Kampala wakati nali ku Uganda House nitula bimutuka nga ziyingira wenyini ku Kitebe zibasi au ku Uganda House we nali motoka ziyingiza kati nalimva waliwo mukwano gwaffe bamuyitanga Jita yakolanga mu UBC omujukira Jita Alex Billy Jita Alex Jita kati yalina office awo ku gundi ku opposite Agip House yalina office so nga ntero kugendawo so kati awo we nalimva ne bansanga ku Uganda House nendowooza nti balabika bazze buzi kwenforcinga kwajjukira uprising yali eri etandise naye nga sobola kusuubira nti balutwa bayingiddewo kuba bawamba misana bawamba kimisana naye nga neggulo limu Obote yatuyitako naye nga emmotoka tewaliwo nti baggala amakubo kubeera eri uprising baggala amakubo kube bamuseveni baali mu nsiko Obote yandibadde tayita naye yayitanga ne security naye nga tasiba kkubo ekkubo baligula motoka pikipiki ze zibaga bane mudde ebbali omukulu ayitawo piki esooka nejja ne mumanya nti omukulu akola ki ne zino ne zigoberera ate sigamba nti piki eyitawo ne wayita eddakiika 3 piki eyitawo just half a minute ne zino nazo zitandika okujja nga tezeereka naye kati convoying ebeera ndoza ya bwe ziba meters katubali ndoza meters nga 10 ye convoy ate teyalina bamukuuma bangi naye ssebo kati ate bwogenda ku lule yayagalwa nga n'ebyo tebiriimu n'olule n'owaaka olaba ne binaayisa minvuuli ewooma naye teyalina ebyo kuba bamuseveni be bamukuumanga naye ne lutwa era naye tebaggalanga makubo naye mutabani wa Kaguta so ekiriwo kati Yoweri Kaguta Museveni bw'aba atambula ne baggala amakubo oba oluusi bagaggala tannazuukuka advance team ejja ne bamanya nti omukulu kati era agenda kukwata lino ne basooka ne beera emmotoka zijira naye bwe bagamba nti anaatera ne basiba teri kutambula actually olabanga darkness at noon ojjukira akatabako darkness at noon darkness at noon kuba tolina gyolaga kuba tolina kyolaba teri kubo otya okutambula nti oyinza okulinnya mu mazzi darkness at noon buli kimu kikutte so stand still kuba omukulembeze akola ki ayitawo kino lwaki kiri bwikiti buli omu kyeyeebuuza kakati kiki ekyo tulina obweraliikirivu buliwa paranoia oba waliwo information nti obutujju anytime wayinza oba obutujju yensonga lwaki tulaba omukulembeze ali ku standby what naye omukulembeze waffe general musirikale ekyokubiri mutabani we ye kamanda w'amagye CDF kitegeeza buli security yonna bagirina tebatubuulirangako nti waliwo abaagala okutta Museveni naye batugamba nti waliwo omukazi omuyekera bamufolowinze bamukubidde kaleero omutujju ne batugamba nti Besigye naye yali ateekateeka atalina mmundu simanyi kiraba kitegeeza nti let them explain bwe kiba nti president atya bantu era bamutiisa bantu ate nga ffe tumulonda kati lwaki bateekawo okulonda batutawaanya bamugambe bugambi nti afuge bw'aliko oba ng'avaako kubanga ne bye tugendamu kyenkubuulira nti tuli mu politiking bitandise naye abagenda okufa weebali era bululede batandise dda bwaba nga batandise okufa mu kamyufu KNRM olwo abagenda okufa mu generations bameka akamyufu obumyufu kalimu emirambo akamyufu obumyufu kalimu omusaayi kati olwo kano kakalala kagenda kubeera katya nze male Moses Solomon bwe ŋŋamba nti naye lwaki tugenda mu kalulu
nga kagenda costinga blood. Lwaki tugenda mu kalulu ng'emirambo gigenda kuyiika? Lwaki tugenda mu kalulu ng'abantu bagenda kusibwa? Tusige nsigo ya mirembe okusobola okulaba nga ebyo byonna tebibaawo. Naye ate kati ekitasoboka olw'ensonga all of these people nga bo batunulira tebasobola kutuula on the same table. Tekisoboka. Ne bwe batuula ku same table waliwo level ground teriiwo. Level ground teriiwo. Omuntu akkiriza nti musobola okutuula ne mwogera decisively and constructively ng'amanyi nti 50% gw'olina obuyinza, 50% nange nina. Win-win situation. Win-win. Nti nja kukkiriza nteeka ebimu naawe ojja kukkiriza oteeka ebimu. Naye win-lose. Naye okuba nti nze nzize mumukole kyange naffe tujja olina kukola kyaffe kubanga bonna oba Museveni oba Bobby oba ani bonna win-win tebagirina. Buli omu agamba gwe tojja kujja nja kukusiba ojja genda oba ojja genda nze ndi kwota pini sina gyendaga ti nze ndi Ssenyondo. Kati such a scenario tolina bw'oyinza kugamba abantu kutuula on the same table. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.